Mu kaweefube w'okunnyikiza enkola y'ebibiina bya SACCO mu kibuga, Minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya yeeyamye okunoonyereza ku bubbi bwa ssente ezirina okusaasaanyizibwa mu bibiina bino ekiremesezza ebibiina bino okukulaakulana. Bino abyogedde bw'abadde akyalidde ekibiina kya Wansaso mu katale k'ekibuye abasuubuzi bano gye bamutottoledde ennaku ey'okuba nga tebafunanga ku nsimbi Pulezidenti Museveni ze yabasuubiza okussa mu bibiina bino. Abasuubuzi bano basabye Minisita Kamya abakwatizeeko n'obukadde 400 okusobola okukulaakulanya ekibiina kyabwe. Tetuyifuna nkusete y'abavubuka ever since Muzeeyi Bukyanga agamba nti gye ziri twagobako ne tulemwa ne tuvaako. Ate wandibadde ng'asemberera okuzifuna olina okuwa percentage ya million 3 ate nga bagatako obukadde 10. Kati abasuubuzi tuli omutwalo mulamba, bamemba ba Wansaso tuli 305. Twandwale tutwala n'abasuubuzi omutwalo mulamba bakuwadde obukadde 10 asikazaako 7 obukadde 7 genda kolera ky'abantu. Wano Minisita Kamya wabasuubiriza nti gavumenti yakubongeramu ensimbi era nga mulimu gwayo okwongera ensimbi mu bibiina bya SACCO ebiri mu kibuga kubanga abantu tebalina nnimiro nti gavumenti enaabawo ensigo ez'okusimba wabula kati yasigaza mulimu gwa kubawa nsimbi basobole okwekulaakulanya. Kwatibwako ensonga ezo Minisitule y'Agenda tukwatagane tulabe ssente ez'omu Kampala wezeesibidde era tunoonye ekisumuluzo tuzisumulule. Minisita Kamya era alabudde abasuubuzi bano okwewala ebyobufuzi kubanga tebirina gye bibatwala wabula okubazza emabega nga kino kye kiremesezza Kampala okukulaakulana. Kiseera kyakukola eky'ebyobufuzi kijja kujja myaka nga 3 tujja kukola ebyobufuzi byonna bye twagala naye kaakati tukkakkane tukolere abantu kubanga bwe tunadda mu byobufuzi ebiyitiridde era muntu yafiirwa kubanga emirimu tegitambula nga bwe gyandibadde gikola ki. Mbasaba busabi bannabyabufuzi bannange. Okuva Betty Kamya bwe yaweebwa obwa Minisita wa Kampala azze atalaga ebifo eby'enjawulo ebiri mu kibuga omuli obutale, paaka za takisi n'amaduuka ekintu ekisuubirwa okukyusa ekibuga. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.